Tamale mirundi abadde alina obulwadde bw'omawuggwe ng'avaamu amazzi ng'ate abaddeyo ng'assa omukka ogw'enkomerero nga bwe bagenda okubannyonnyola mu maaso awo. Ate ye Tamale mirundi Junior bambi ye yasobereddwa dda ewaka ne mu kibira. Ensonga za zali nabyo tebinnaba kugwa. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange, kansuubire muli bulungi. Basaba vidiyo mugimpere like era gwe wenna atanaba kusubscribinga mukwano subscribing era onyige mu notification bell oleme zonna update zemba ngenda okuteekayo. Munnange Tamale mirundi ono abadde yafuna obulwadde mu mawuggwe era nga amawuggwe gonna babeera bagakamulamu amazzi buli kadde. Kansoge mbatereka akatambi kuba n'ababadde mu ddwaliro ng'ate babakakasa embeera nga bwe yabadde. Muli nzikiriza bani badde mu Amerika ne bandi badde wa saneka badde katuuse. Bani wali twabadde isubi twabadde yabadde ng'aliko buli kyetaagisa. Bakolaga nti no, it is just the problem yabadde zibadde just ku mawuggwe wokka nga bamunamu mazzi ago baganuuna bagamu kuba abadde yadalimu amazzi mawuggwe. Yes. Badde bakamujja mu lita nga 5 ez'amazzi. Lita 5. Lita 5, 5 liters. Naye nga amazzi ga makwafu nenga olaba omanyi amajaani gali ku kyali kamajaani. Yes. Gabadde gafaanana. So, era wenabadde wendi awo yagenda abadde afuna nga ataaka nga kijja nga kitengo n'akankana n'aluma amannyo ne yeesikamu omuntu agenda okufa ne yeesika kati olina okumubikka n'afuna heat ey'amaanyi alyoka akumika olinga down. Naye nga n'abasawo n'abagamba tebamanyi kubanga bamupimanga fever nga balaba is normal nga tebamanyi kiva ku ki balijjanga ne kimukuba ne kirere. So mungu yabadde atuuza akaseera ke nga ye alina kugenda. Olumiraika bwadde bungi ate musajja mugumu kati awo okumulaba nga ali kweca mugumu nnyo. Tawaddewo naye nga yagamba kati mponye nga yagamba ti kati nze mpulira ndina mulamu yatugambye kati mpulira ndi mulamu era abadde nga bane kukitabo najja waliwo ka living room nasoko mu ntebe wanajja nasoma mu kitabo abazze okumulabako bwatwaleza nga kisayininga alaba nabaku TV naye bakabwatyo. So nga alaba omusajja akola ki improvinze agenda kuba nti adda engulu. Yes. Mwana wattu ki ate olaba obwo bugumu bwe bulaba naye kasita awuliramu akangubaguba tasobola kusigala waka nga womumanyi okitegeera. Nedda juzi bamukuba nti ngano bwe alina ania bamupaletinga era wano naye sigalako mu ddwaliro for some days yaddinya bula n'adduka mu ddwaliro baganda bange n'addukayo n'ajja ngamba tukole ayagala nze jala tukole. Yembeera zabadde abadde agala nnyo omulimu gwe. Tamale ng'ayagala nnyo ekintu ky'okuba nti ensonga era nga nze waliwo tubaga tumukola nze Tamale atulinga nze nyinza okujja nze Kasuku nga waali Kwezi nga waali naye nga nze Tamale ffenna agabadde omwatuule n'atu interview ffenna olunaku lwe lumu ffenna natuwa interview era buli omu n'avaawo ng'amati byebyo ate nammwe wammanga we mubyewuliriddeko era nga Tamale mirundi yafiiridde mu ddwaliro e Kasubi mutabani we gy'akolera. Kati ate ye Tamale mirundi Junior mulina maaso awo ng'asobeddwa era agambye tagenda kuddamu na kujja ku social media bino byabadde ajja ng'ayogera ku bantu ng'asanyusa abantu ne bamutuuma n'amannya ag'enjawulo okuli Sister Junior naye nga ye bambi teyeefiirayo. Kati agambye okufa taata we munnange Mukama lwamuyise tagenda kuddamu. Bandikomawo n'enkola ne live endala. Ndabika ebintu bya social media biwummudde ebambi mpummudde ababadde baagala Junior ebintu bya social media ndabise nti mbiwummudde. Bw'ati ate munnange Tamale mirundi Junior yembeera gy'alimu teyakomye ku ekyo n'agenda ne ku Facebook page ye n'ateekayo ebigambo ebyo nga woobiraba kale wamma ebikaabiza ddala amaziga naye nga katongera okusaba Omukama amukwateko amugumye wamu ne baganda be famire ye yonna kale ate ye omuyimbi
Bebekulu ye munango lwategedde nti mukwano gwe afudde era yakwatiddemu eddene n'agenda ku ddwaliro Ekisubi omwami ono Tamale emirundi gye yabadde ajjanjabibwa kyokka ate ye Bajjo nakati akyewuunya agamba nti olunaku lw'egyo yagenze n'amulambula Tamale emirundi n'amugamba nedda ngenda kubeera fayini kati wano wendi mpuliramu enjawulo era ye nakati musajja wattu tannaba nakukikiriza Tamale Junior kubanga siri wa Luganda lwe ndi wa mukwano gwe ndibadde mukwano gwa Junior gwa sini yono kati si byamabugo sibirimu sagala mu nvumye nesonyiwe amabugo mugatwale gigayina okulaga mabugo mugatwale gigayina okulaga mugaweereze gigayina okugenda nze sibimanyi byamabugo munesonyiwe bantu mmwe munoonya okunvumisa obwereere sina ganvuma sajja alese akaana akavuma kagende kanvumire ewiikisi 3 olaba kanvumidde omwezi kanvumire emyezi 3 nesidda mukaana neŋŋamba kasata atayi waali kitegedde kati wetu wetwabeeranga n'aka akavubuka n'olaba nga sikaddamu naye nga Tamale bwatu bwabadde ngerageza okubafunira ebiri ku gulawundi ebitambula mumanye amazima gali luddawa kyekiddako okuvuma bambi nga walaba okuvuma kanvumanya Tamale Junior kanvuma buli lunaku kumakya misana era live yako nekulira kunze nga kanvuma misana omayibu live bungi bukuze nnyo wano nga bannanyini baabwo banvuma nnyo kati bulayivu bwabwe ne bukulira kunze n'akatamale Junior bwe kakola ne kakulira kunze nga kanvuma buli lunaku naye nga kitalo nnyo ekya Tamale senior kitalo nnyo era lwakuba obudde bugenze badde nange nja kusimbula ngende embeereyo ate ye munange Kabaata anyiize bunyiizi bannange eno tuli mu kufiirwa tuli munnaka ate gw'oleetawo mpalana kale we tuli bwe tweyongerayo n'ezzali munange nno ebintu biri serious era nga wenjogerera Shakibu bamuwadde the red card nga woolabaawo teyakomye ku ekyo n'agenda n'amu unfollowing yonna ku Instagram, TikTok, Facebook, Twitter bannange zali ebintu biri serious era mu kiseera kye kimu zali muyina maaso awo ng'ate atabukidde omukyala eyamutwalira olugambo mbu Sheila Price yeetega oba ayagala bbaawe Shakibu kwegamba n'ebintu byabadde ayogera ng'avunaana Sheila Price abaleeta biinaku mutwe n'amagulu wabula mukwano gwe ye yamuleetera olugambo kati muyina maaso wano ng'ate naye amwataakinga ng'amugamba lwaki wandeetera ebintu n'ongamba mbu Sheila Price yeetega bbaawe wange ng'ate tewali kyonna kiriwo ngenda kuba nga mbibatuusaako nze munzikirize mbasiibulire wano naye nga ngugamba bugambi beera ku byonna ngenda kuba nga mbikutuusako buli kimu kyonna ekigenda maaso eri ewa Tamale emirundi akalo ogambe nti ate oba ki nze onyiizizza kuba ebyo ebintu nabikugamba honestly in all honesty gwe ewa Irene nze siraba sinapu z'abantu era nze simanyi na Snapchat ya Sheila eyo Sheila TV Price simanyi Snapchat ye sirina simu ya Sheila simanyi Snapchat ya Sheila sirina simu ye gwe wankubira screenshot gwe kenyini wankubira screenshot n'ogindeetera n'oŋŋamba bannayira babawala beetegera mu dduuka lya bbaawe gwe kenyini wabiŋŋamba nze nali sibimanyi sibira I don't watch anybody snap zembadde ndaba zibadde za Lutaayi ne za Karimu ne Regan ne Kyeyune kwenkoma gwe wabindeetera n'oŋŋamba laba Sheila yeetegera mu dduuka lya bbaawe laba bw'atudde gwe wakiŋŋamba nange in my response ne ŋŋamba naye abawala beetega naye ddala ogenze mu dduuka lya munno otudde akagoye kagize bwe kati n'ositama it was a conversation between me and you n'ositama ate nze bye nnakuddamu jjukira gwe waleeta olugambo mukazi wati gye nali gwe wandeetera olugambo I don't know people's snaps and you know me being on social media abantu balooza buli kimu mba nkiraba nze sikiraba gwe wabindeetera gye nali gwe wandeetera olugambo n'olundaga nange ne kuddamu nti abawala beetegera mbalaba nnyo ku dduuka nga beetega which is expected I mean kisuubirwa naye kuddamu bulungi kyewakola wakwata voice note ate n'ogiddiza Sheila bw'oba wali oyagala omugamba nti otuula bubi lwaki tewamukubira simu nga gwe nonga waayi edduuka ly'oli otuulamu bubi nga bwe wajja n'oŋŋamba nti abawala atudde bubi lwaki tewamukubira simu nonga waayi otuula bubi mu dduuka ly'omusajja ate mufumbo oli mukwetega kiki but that's what you should have said the same way you came to me and said it you could have said the same thing to her nti otudde bubi mu kifo ky'okukwata ate voice note gye nnakuweereza ate n'ogimuddiza nze mbadde wano nga sirina ntalo olwabadde oluliwo olwa bbange nalwereetedde
nalweretedde ate nga nina reasons zange ebintu ebibadde binnuma ebingi nnyo ebibadde binnuma ebimabega obimanyi osanga kwolwo olunaku that's when I vented nekifuluma buli omu alina engeri gyafulumya ekintu kye depression neta nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina arrhythmias, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias